nebaza mukama kubanga nze yanwanira entalo zange nze nga Ssebunya sisobola kulwana lutalo lwonna naye banwanyisiza ebbanga ddene abantu batono nnyo mu kanso omwo abanwanyisa naye ekinwanyisa ekisooka kubeera nti balaba byenkoze ku ground mbumbalabisa kakati baagala okulaba nti bansika banzize wansi nsobole okuba nti sikola bintu kubanga bo tebasobola kubikola naye sijja kikola ekyo ate era nja kugenda mu maaso n'okukola ebyo abantu bange bye beetaaga ekinkubya kakati tulina deputy speaker ayagala kwesimba ku kifo kya chairman owa Central Division naye ye mulamuzi yatuula mu kanso wali ate gwe baleetera yagala okunkuba yanwanyisa ate ya presiding over mu kanso okubeera nti ate Ssebunya agobwa mu kanso olwekyo olwaleero aŋŋambye mbu neetonde y'omu yagamba mmuzizaako omusango ate saagiza kuye musango waliwo kansala munnange bamuyita kansala Nafuna ye ebyokukolera abantu byamulemera ddala wabula ye agenda asiiga nziro buli omu gwawulira ataga butazi bwagira nti atengenda kwesimba ku kyabakyala bwagira nti atengenda kwesimba ku Ssebunya kakati ye ataga butazi ye buli gwagenda okwesimbako ayina omusiiga enziro politics ow'enziro takyakolera ddala politics akola yoyo politics abantu nga bakulaba ng'okola naye ne bwona okusiigibwa enziro okwenkanawa n'ogenda juzi banteekako busimanyi Ssebunya oyo yennyini yaleeta mu bakansala nti Ssebunya nti simanyi wa NRM olw'okuba alaba nkola mu bantu n'ekyo oyo politics nkubiriza ba politician bannange bave ku politics oyo ow'ekikula empisa zaffe buli omu ze zikutuumya kikyoli bw'abeera nga ekyo nakyogera then simanyi naye nga empisa engeri gye weeyisaamu gy'oyambalamu ne gye weepresentingayo mu bantu abantu bayinza okukutuuma ekyo kye bayinza ate era ne kye bakwogerako n'olwekyo bwe kibanga kyekyo ate ave ku nsonga bwe kibanga ekyo nakimugamba ave ku nsonga eya Ssebunya okuba nti akola aleme zitabiikiriza na ntalo ndala Ssebunya akyakolera abantu tosobola mustopinga kukolera abantu kubanga ekintu nzize erinnya lyange litundiddwa kubanga mbeera mu kasasiro buli kaseera mbeera mu kubeera nga nnwanirira ensonga z'abantu n'olwekyo tosobola kunstompinga kukola ekyo Ssebunya najja kukolera abantu kakati abantu abamu bakendeza ne posts bakansalas batwetaga tubaddaana mu bana batwetaga kubeera bakansala kati 2 mu municipality naye kakati abantu abamu essaawa zino ababadde tebakolera bantu kakati pressure ebaliko y'amaanyi nnyo ayagala nakubeera nga akugwa mu bulago okulaba nti gwe omwesimbyeko kakati nze sina pressure kubanga nze mbadde mu bantu okuva from day one we bannonda mbadde mu bantu nga nnwanyisa kasasiro nze ogwo gwe mulimu gwange kakati oli bw'aba alaba nti tabadde mu bantu ye afuba kulaba nti asiga Ssebunya nziro amulwanyisa amusika amuzza wansi naye nze always mbeera ku mulamwa naddala nga nesigamye ku Katonda wange gwe nsinza era abantu mbasaba mwenna abampuliriza nti we mulabanga entalo ng'ezo eza sitaani ne ba agenti be mugende musome Zabbuli 17 ejjabba yamba ejjabba w'amaanyi tewali muntu mulala asobola kukulwanyisa nga Mukama Katonda agambye n'olwekyo nze nesigama ku kigambo kyekimbeezezaawo otherwise nwanyisibwa mu kansa eno nze nkyasinza okulwanyisibwa kubanga buli kyenkola bannwanyisa buli kyenkola bannwanyisa naye nze sitidde njagenda mu maaso n'okulaba nti nkolera abantu guno omwaka ogusigaddeyo ate gyempita yonna bagamba kansala Ssebunya okoze emirimu tukwetaaga obeere chairman yaddako ekifo ekyo chairman yaddako kya Mukono Central Division okubeera nga nze chairman wa Central Division ekyo kyo ngenda kisobolera ddala era nkirangirira nti nzija naye muleme kunwanyisa bengenda okwesimbako nga deputy speaker ate leka kunwanyisa kubeera nga nsikambulo nziza wansi olw'okumwami bazanya tonsikambula nga nziza wansi jangu okolera abantu nga nze bwenkola jangu okolera abantu nga nze bwembadde nkola akusinga okubeera nga oba kulwanyisa oyingira mu ntalo za Nafuna ne Ssebunya okulaba nti ongoba gwe mulamuzi ate gwe ovunaana kakati ebyo tebikola n'olwekyo ebintu ng'ebyo bw'olabanga omuntu nga gwe tobisobole at least obivaamu n'owa munno na presiding over ne tubeera nga tufuna obwenkanya naye sironza kufuna bwenkanya nga gwe mulamuzi ate gwe onvunaana ekyo kiba tekisoboka n'ekyo nze ndi ku bwa Katonda yambeezezaawo badde bagezaako okungoba mu kanso neera Mukama Katonda nze nkeera kusaba era ekiro misana nsaba Mukama Katonda nga mwe mbakuwasiza Zabbuli 17 mugisome mulabe nga Mukama w'amaanyi nnyo nze tewaliwo asobola kunnwanyisa nga Mukama ali wamu nange yensonga lwaki buli kye bakola banwanyisa dde mabegeeri nti ku lwa kasasiro mujjukira bulungi bwe navaayo ne nnwanyisa kasasiro oyo omukyala omu kansala Nafuna annwanyisa yavaayo kubanga y'omu ye chairman wa social services egwa mu katikkolo egwa mu kasasiro oyo yennyini
kubanga ye yakkiriza Kasasiro okujja mu kibuga Mukono nze neŋŋaana ensi yonna nendaba nengenda ku likodi nga ŋŋaanyi Kasasiro okujja ku Mukono mu Mukono olwo lwafuuka lutalo gyendi n'atandika okunwanyisa paka nakati aganye okuzikiza naye nze nasigala nga nkoze statement Kasasiro bannamukono tebeetaaga Kasasiro beetaaga kubajjako mu Kasasiro bo bennyini naye tebeetaaga Kasasiro kuvaawa mu Kampala okumuleeta wano kyasigala ku likodi naye nze wendi Mukama Katonda akyanyambye okubeera nti entalo akyazinwanira ajja zirwana paka ku nkomerero n'olwaleero baleese kirala kubeera nti banzija mu kanso musimanyi mbayisaamu amaaso nze nkola bukozi mirimu ekibaluma ke kasajja ku mutima akabaliko bagamba mbu mbalabisa baveeyo bagamba abantu nti Sebunnya otulabisa teweetaaga kubeera mukulembeze mu Mukono naye nze siina walawe ngenda kwesimba ekisooka wano mu Mukono wenzaaliddwa ate era wenkyali siina walawe ngenda kwesimba wano omuntu onoova eri nojja nonwanyisa mbongole wano okwesimbawo ng'ate nze nzaaliddwa wano nina okuwa abantu bange service then olabye n'olwekyo yenze kansala Sebunnya John Ronald Ssaalongo Ssaabakunzi wa ttiimu ya Kyaggwe nkyali mugumu nnyo era chairman Central Division Mukono Central Division addako